tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoni nabwe kitamanya ne Dowes Wampita Ntambi James Rich Boy Maxwell Junior tukyagezaako okuba nga tukuleetera updates nabiki ebifa ewa MC Cuts nga tukuleetera exclusive information gy'otanafunako walala wantu wonna walala. There is a battle egenda mu maaso mu maka ga MC Cuts kwogatta ne mukyala we Fiye kye twategeddeko waliwo olutalo sex protection battle nga omukyala agamba nti MC Cuts ayagala kuddamu kumukozesa nga tayambadde kondomu naye nga yagamba nti it is impossible. Wetwogerera waliwo olutalo like omukyala Fiye agamba nti MC Cuts bw'aba nga batuse mu nsonga z'okwegatta ye ayagala amugenderewo kitwe ate nga bonna bakimanyi nti like Cuts is infected with HIV AIDS olwanya okuba nti naye yavaayo mu bantu n'alangirira so Fiye agezaako okuba nga protectinga obulamu bwe. Fiye recently agenda neyekebeza ekyuma nekiraga nti ali HIV negative nga si mulwadde wa siriimu ate nga bbaawe alina obulwadde bwa siriimu. Twogera CD4 za MC Cuts ziri wansi nnyo in that bweyegatta n'omuntu nga tayambadde kapiira asobola okufuna obulwadde. Omuntu oyo gwe yegasse naye asobola okufuna obulwadde kuba MC Cuts yava mangu ku ddagala so n'olwekyo obulwadde bumuzeemu ate bumutawanya nnyo. So kati bwe twogerera Fiye yali yayokana ne MC Cuts oluvannyuma okukitegeera nti MC Cuts obulwadde bukula ate nga yali yakimukweka okumala ebbanga ate nga yakimukweka nti yava ku ddagala. Shanyiza Fiye n'atambula n'agenda n'ebintu ebirala eby'okumujoga ng'ebyomumaka nebisigaddewo. So Fiye n'atambula n'agenda. Bantu bangi abaddewo wakati wano kuba nti babiri bano baddingana especially muganda wange gwe bayita Douglas Lwanga kwogatta ne mukyala we gwe bayita Linda Lisa babaddewo mu process eyo nga bagezaako okuba nti batetekanya ensonga naye twakitegeddeko okuba nti guno omwaka twagenza okuyingira omwaka nga Fiye yazzeeyo ewa MC Cuts Katamba era babadde bonna naye Katamba engeri gyagalamu omuntu wa wansi nabwe kityo Katamba agezaako okuba nti naye afuna essanyu lye ng'omuntu because sex is part of life and everyone want to have sex with their partners. However much mu condition nga MC Cuts gyalimu alina okuba nti bw'aba nga agenda okuhavinga sex n'omuntu yenna especially nga ali HIV negative alina okuba nga ayambala condom no matter oba mukyala oba si mukyalawo. So naye nga Katamba kyagezaako okukola ayagala kugenda wa muganzi we na kitwe oba kumulya mutwe and in that tekimaking a sense in the other way or and it's making a sense because Fiye agamba nti ye ayagala kuba nti akuza baana be tayagala kuba nti embeera nti olwokuba nti boyfriend we alina AIDS ebaawula ye ayagala kuba nti staying with Cuts balina business yokurunninga balina n'omwana habi gwe balina okuba nga bakoza. So n'olwekyo agezaako okugamba nti baby kozesa condom ekintu Cuts kyagaana. Wetwogera nno luno lutalo bugenda nga lulanda. Douglas Lwanga yaluyingiddemu engeri gyali nti kyali waabwe ne family ya Fiye yaluyingiddemu kwosa ne ku mulimu Katamba gy'akolera ku NBS. Bagezaako okuba nga bamukansolinga naye Cuts agamba nti omukyala gwe yeewasiza omukyala kwatalimu sente ze nnyingi talaba nsonga lwaki ayambala kondomu nga having a sex naye n'agamba n'okugamba nti all along abadde akimanyi nti mulwadde era babadde ba having a sex for 12 to 14 years nga Katamba tayambala kondomu era sirimu oba AIDS akwatangako Fiye talaba nsonga lwaki olw'okuba nti Katamba yavuddeyo n'abanga announcinga nti mulwadde wa sirimu nti Fiye eteekawo embeera emulemesa ye gyagamba nti emulemesa okufuna essanyu lye ng'omuntu because ye nga Katamba agamba nti ekitwe kimuwoomera nnyo okusinga bye bamugamba okwambala akapiira ate nga n'olwekyo n'oli mukazi we ate nga babadde babikola nga obulwadde tebumukwata. So lwe lutalo oluliwo wa MC Cuts ne Fiye era nga MC like tusuubira okuba nti Fiye
fiye engeri cuts jamutwala mu speed ayinza okuddamu nanoba ate ekintu ekiyinza okuaffectinga muganda wange nnyo era weoli fiye nkusaba nti musolvinga ensonga zino ng'abantu abakunekira nti bakansala abali around MC Cuts yetaga serious counselors so bwema musobola okumukansolinga bulungi mukansolinge abeere nga dda mu nteeko bino n'ebirala byoba olinda mu mawulire gaffe agadako nsigadde ntambi Jimzo Richmond Maxud Jr. Bye for now.